Zeni muntu wammwe ekikoze ebbanga ddene ensonga bwetyo bwejja yino n'amaka yino na pulaani yino na ssente bizinesi zifudde saagala nkulimbe kubanga sinza ali awanyiri n'ennyalika golobi sinza ali awo muloodi ennyaga baagaba ssente naye simanyi otherwise ekintu kyenyinza okusuubira nti wali abawala abakurashingako ng'omuyimbi waabwe bangi because nze mbalaba bangi kitegeera baba bakurashingako ng'oli akwagala nnyo ekisusi n'atuuka n'okwagala obeere n'omwana so abalala basobola okuyitawo ne bakola ebintu ebiri so byotasuubira because bize ebibaawo mu industry bannange tubeeremu n'ensi yaffe bwe tunatambuza n'ebintu ebiri tetugenda kufunamu abantu tubalage ekintu ekirungi tetulina ennyimba zonna zetufulumya tezisabafuna bayifugenda tulimuzi kireseewo amakaago nga tukimanyi bulungi omukyala we asuubira essaawa yonna okuzaala kireseewo amakaago obudde buno mukyala wange best friend nnyo bwe tuzanye ewaka bena tubikola so abadde mu game ebbanga ddene mukyala wa star she's a star prima star so prima can contain every pressure because bingi nyebizibu olubuto ne luvaamu n'amuteekamu olwokubiri era omwana aganye omuwa obuyambi mwezi mulamba amuwa emitwalo ebiri omutwalo gumu n'alwala n'amusaba emitwalo ebiri walabyeko omwana oyo mu nnyumba mwasula wagirabako naye nga yeyali badde oyo jostede mukama katonda jostede bagende ku musaayi omwana beekebeze baagala nnyo abaana babannaabwe mu nkukutu nabatabawa buyambi omwana ayagala kitaawe kakwetolera mwami Jostede nalina byenkuyisiza n'okubuzaabuzibwa abantu abaali bateekayo Facebook bakuba omwana ekifaananyi ne bakisindika ku Facebook ne batandika okulalasa ebintu ebimu naye nga amazima sinti kubuzaabuza nti njagala kufera kuba nina kyenyintamyo gyebali twali lunaku lwakunane nali ngenda naku kyaki nemagaba netemukuba mwana wange ebifaananyi musooke muleke njawala ekira omuntu omutuufu mulabe ekibuuzo naye muneeteraina ate nange siina wesobola yinyiya nembaddamu kubanga bansuza bankolera buki naye ngaensobi kale yandibanga kati eri wange naye nga sinza binyutira nayimirira neteeka mwami Jostede ku mawulire kuba nze siina na WhatsApp siina na Facebook sibigendamu naye omukyala yabikwata nakuba omwana wange ekifaananyi nakola nanyiiga nnyo kuba nalibako nali nsiibye enyiga nezija nezijjawo omwana nagamba omwana muleke nakwata ebifaananyi banange simanyi bw'oyogerawo oti oba olidde ebigambo byo Jostede otegedde Jostede yakujja mu nnyonde ne Jostede omuyimbi yo nnyondo okyacakalirayo era tebakugjeyo mulala ekintu kyenyina okwogera kikwatagana ku Jostede so tekikwatagana gye nacakalira and what you're supposed to give people. Tell the people the truth and tell them what you see, tell them what you... I'm telling you, tell people what's supposed to be told. That's what I have. Bye-bye. Ze Jostede simuina akobuzibu. Omukyalo ono yalina abantu abamupangira ekintu ekyo. Nera abakyala abo bagenda sibibwa. Mu mbeera yonna tugenda bavaako tubasibe. Olw'ensonga bateekawo false information, baddira amasembe ne bagamba wande bagamba teekayo information eyo nga tebannabakakasa kiki kituufu. Awo nkubuuliza olina engeri gye wayitamu Jostede oba gwe mu nfaananayo olaba olina engeri gy'ofaananamu? Siina we mufaanana naye siina we mweyita kubanga tetulina bitukwatagana kyetuyinza okubanga kitukwatagana twenkana just size. Kyagga kitoli okubuzibwabuzibu n'akuyita Jostede? Awo simanyi naye ng'ate omukyalo ono ayinza okuba alina ekizibu kyenga y'omuntu
That's all. Nenga ekikulu byonna banamawulire kye mulina okukola. Mulina okwekenneenya ensonga nga temunagiwa amawulire. Second, mulina okubeera abekkaanya mu bintu byonna bye mukola. Awo nkubuuliza mu kusaza erinnya Kayobudde bwe neyajostere lwaki tovaayo n'olabirira omwana mu budde kubanga agamba omuwa omutwalo n'akasanvu. Awo okuswaza erinnya lya Josted nze siriswaza kubanga nze sinaako we navaayo okonejogera ku Josted. Ne Josted talinaako obuzibu naye talinaako mu ngeri ki gyayinza okuvaayo kubanga naye abadde tamumanyi nange simumanyi. Kati tetulinaako tukwataganira naye tetulinaako ensonga etulese yeene kyekikulu. Kati kyembadde nsaba bannamawulire bave ku miramwa egitagasa badde ku mulamwa omutuufu nga bekendereza ebintu byabogera athani okwogera ebintu nga tabitegedde noteeka omuntu mu mawulire nga talinaako information gye waafunye tegera okwonoona erinnya ly'omuntu nakyo kikulu ate gye kiviirako omuntu downfall. Atugamba Josted yamugja mu nnyondo wali okyakalira nnyo mu nnyondo. Nze sakyakalyako mu nnyondo. Wamugjawo awo obudde ku mulamwa. Kati abantu abamu olina ogoinga experiment ekitegeera because even the DNA was my experience. Netugamba nti kati kankiteekemu sente because it is my brand, it is my name. If I don't prove to the people, abantu abamu batandise n'okwogera kiri so weird omuntu omunauganda okuvaayo n'agamba nti okukola DNA kitegeeza omukazi yali yamwebakako naye nga tasuubira nti omwana we oba ssewe. Omukyalo ono wali obaddeko naye mu budde obutali bwa misana. Ate gwe sirabangako mwana gwe oyagala gwa ddalu naye ng'ensobi kale yandibanga kati eri wange naye nga sinza bimuntira nayimirira neteekama mu Josted ku mawulire kuba nze sina na WhatsApp sina na Facebook sibigendako naye omukyala yabikwata ninakuba omwana wange ekifaananyi naku nanyiga nnyo kuba lwako nali nsiibye nenyiga nezija nezijjawo omwana n'agamba omwana muleke ekyo n'akwata ebifaananyi banange simanyi. Bw'oyogerawo oti oba olidde ebigambo byo Josted otegedde Josted yakujja mu nnyondo ne Josted omuyimbi yo nnyondo okyakyakalirayo era tebakugjeyo mulala. Bannange ekintu kyenyina okwogera kikwatagana ku Josted so tekikwatagana gye nakyakaliranga.